ebintu ebigenda mu maaso ebituluma naye okusingira ddala bintu nga 3-4. Ekisookera ddala kyekyokulaba nti abantu baffe bwe bakwata ab'opposition tebabaleetanga, tetumanyibwa gye bali, newankubadde tusabye abantu abo baveeyo babajjeeyo batwale mu kkooti baba balina emisango oba babate. Teeka kyemmanyi nti bw'oba toli wa magye bakutwala mu civilian court naye tebatuteeka okutwala mu byamagye. Naye nawulirako nti simanyi oba etteeka lyayita nga baga nti baba bakutte n'emmundu emmundu eyo bagitwalanga mmundu y'abamagye, naye sirowooza nti kituufu kugamba nti waliwo bannaffe bana FDC ate twabagambako wano nti mujja kuba mubalaba bwe batambula bwe bakola emirimu gyabwe mugambe nti ono we FDC ono abadde yeekweka mu FDC. Kati ekiseera kituuse batandise kweraga nti eby'opposition tebibakwatako, ebyeddembe ly'Abannayuganda tebibakwatako, bo bagenda ne ssente. Bw'oba wa ssente bakukolera ky'oyagala. Ekyo ffe tuli wano kugamba nti abo bana FDC abakoze ebyo tutuli nabo. Ate komiti yaffe eya disciplinary ejja kubayita beeyogereko kubanga kye bakola tetukiwagira. Naye n'ekisembayo nti naffe tugatta ddoboozi lyaffe ku eryo ery'opposition nti tukole wamu, tukolere wamu ng'aba n'opposition, tukolere wamu ng'abo abaagala obukulembeze obulungi mu ggwanga lyaffe, enkyukakyuka no protection.